alibadde kirungi mukyala mutebyayo bannanyini wano. Mauricia Namatovu omutuuze ku kyalo Obusubi mu ggombolola y'Kiseka mu disitulikiti y'e Lwengo yali mu kulajjana olwa mukoddomi we Muhammad Kalyango okwekobana ne ssentebe w'ekyalo Obusubi ne bakola endagaano y'ekifere nti muwala w'omukadde Namiro Jacqueline atunze ekibanja ku mugabo gwe yafuna ku kitaawe Charles Galiwango. Namatovu ategeezezza nti ekibanja kino kwagobwa yakigula ne Bakati omugenzi nga kwazaalidde abaana n'abamu baziikiddwa ku kijja kino ekyamirako n'ekikande olw'okumugaana okukirimirako. Bangoba omwami wange yandekawo n'abaana bange abo baali basatu, omu yatwamuziikaawo baali basatu ne wasigalawo abaana bameka babiri, omulenzi n'afa. Namatovu alojja mukoddomi we Kalyango nga bw'asusse okumutulugunya nga yeebuuza gy'agenda okudda ku myaka gy'alina. Ntulugunyizibwa Kalyango antulugunya ne mukazi we era tayagala andabe nange neŋŋamba nti oba tonjagala Mukama kasitanza anjagala olaba ntuusizza ne ku bino byonna Katonda anjagala. Omukadde ono asinzidde wano n'akubira President Museveni omulanga amuyambe kuba we bituuse Kalyango ayolekedde okumutuusaako obulabe era yeewuunya omuko okumulangira nga bw'atali nannyini kifo kino nga n'abaana omuli muwala we gwe yabassa nti si baana ba mu maka gano. Naye omusajja Kalyango yaŋŋamba nti toliwa wano era n'abaana siba wano. Bawala b'omukadde ono okuli Nagadya Joyce bannyonnyodde akakiiko nga baboolekedde okutondeka enjala kuba ne bwe babadde bajja ekyokulya babagobyewo. Kalyango ate gwe twogerako ekisinga okunnuma yali bba wa ssengange Nambiru n'amuzaalamu n'omwana ye Mwanje Asani. Naye olunaku lwaleero neewuunya nnyo okulaba nga twazimba ennyumba eno ey'ekijja ng'olwaleero mwami Kalyango ne mukyala we bwe batugoba era emmere eyo mugiraba ffe tetukyalina wano mmere gye tulya. Luli nagala neetema wali akatooke omwami n'omukyala bajja wano ne bakansuuza. Abatuuze basinzidde mu lukiiko luno ne balumiriza ssentebe w'ekyalo okuba nga yavuddeko obuvuyo bwonna era beewuunya ssentebe okukola endagaano nga talina wakakiiko konna wakolaganye naye. Bassentebe oluusi asobola okuba nga oli amuyinako obuzadde. Nze kojja ate nze ssentebe mwanguwe tukole ebintu byaffe. Kyankoze bulungi constitution yange ndakikebedde yambuze. Birabulula bulungi nnyo obukulembeze engeri gye bukolamu emirimu gyabwo. Kiki kye balina okukola ebiwandiiko biwandiikibwa bitya ate batugamba secretary yawandiika ekiwandiiko ekyo. So ate si chairman yavunaanyizibwa kuba nti waali kale n'ateekako omukono ne secretary n'ateekako omukono nti akoze eki abaddewo. Era balumiriza nga bwe yabajjako ensimbi eziri mu bukadde 3 buli omu okubagobera ku byapa by'ettaka nga n'okutuusa kati tebabifunanga. Lwakuba nayagala okukyusa ekyapa ssentebe n'atuggyako miliyoni 3 nazo tekikyusibwanga kati myaka 2. Tetumanyi kyakolebwa kitya, zagenda wa, ekyapa kyafuluma kyalagawa. James Ssengoba ssentebe gwe balumiriza obwedda atuyana bwe zikala ng'alinga asaba Katonda ettaka limumire. Wabula mumyuka Frank Lusozi naye ayongedde okulumiriza mukama we nga bano bwe bamutuukirira ku kizibu ekibaluma naye kwe kuyita olukiiko kyokka ssentebe ono n'agaana okujja. Twali tukyateesateesa twalinawo n'ensonga endala omwami Kalyango n'atuyitako ng'era alagala amanye ero si yatudde n'ayisaawo piki mpolampola bannange ne mbagamba oyo ate ng'ayiseewo buyisi nti alabika abadde ayagala kumanya nti oba twatudde oba tetwatudde. Ye ssentebe James Ssengoba gwe balumiriza bw'azitusa okwogera abadde ayogera nga bw'abalaata n'ategeeza nti eky'okuteekako omukono yekka ku ndagaano tekigaana muguzi kugula oba atunda obutatunda. Omuntu bw'aba agula ekibanja oba ng'atunda tekitegeeza nti kyamani oba ataddeko omukono oba tataddeeko. Omuntu tatunda oba tagula. Ye muko Kalyango agobaganya nazaala we talabiseeko mu lukiiko nga bwe tumutuukiridde ku lukomo lw'essimu ategeezezza nga bw'atalina nsonga emuteeka mu mawulire ku nsonga z'ettaka lye yagula. Sirina nnyo nsonga enteeka mu mawulire mu bintu bye. Sigirina. Kyekyamaze. Ensonga zino zaatuuka ew'omubaka wa pulezidenti e Lwengo Fred Kasekende era tugambye nti bazimanyiiko bwe yawandiika ebbaluwa eyimiriza buli kikolebwa ku kibanja kino n'abayita okujja okutuula mu nsonga zino abamu ne bategeeza nga bwe batasobola kujjayo okujjako nga babanonyeeko ku mudumu gw'emmundu. Olunaku
ne lutuuka ne bajja ekyennaku oba ekyembi mwami Mutebi teyalabikako naye ne wabaawo omwami yajja bwebata mwami Galiwango agambibwa nti yali muganda wa taata wa Namiru mwami Galiwango Charles eyafa naye ku simu nagezaako okunoonya mukyala Namutebi gwe bagamba apangisa ekibanja naye yaŋŋamba ye tasobola kujja wano mpozi nga munoonye na mmundu. Enkaayana ku ttaka wadde nga abakulembeze abamu bafubye okuzirwanako naye buli lukya zeeyongera obungi.